amanya kwani bamita Samuel. Yes sir. Atuno I'm called Francis. Yes. Okuba mulanga gwaffe tukira mwami Fik Fameica olina waali ya kyokka twaita tuna programs naye yasalawo okujjako essimu ze natuteeka mu matigga gye twali and there was no way we would reach him nga tetusobola mutuuka waali, so I think through you people okuva mu okuyitira mu mmwe tusobola okuba nga tukola ki tumutuukako. That is the only cry we're asking for. Amuvaawa nze ng'omuntu tuviira Bombo, that's where we stay, that's where we reside. Angamba ekivulu kyaliwo. Ekivulu kyali mu Sefmo, Ekigumba, oluguudo olugenda Arua Gulu, abamanyiyo basi zitera nnyo okuyimirira awo, kiri mu district ya Kiryandongo, but it's a sub county, Ekigumba. Yeah. So mwatimba Fik Fameica n'ataleka kushuka. Twatimba Fik Fameica ne Fik Gaza. Fik Fameica twali tulina mu bifo bibiri nga tumuyina Masindi ne Kigumba. Nga ino okuyimba wonna lunaku lwe lumu netuteesa naye, so netuwerekerwako omuvuka munaffe gwe bayita Gaza, Fik Gaza. Yeah, sanga twamutimba wonna. Yeah. Kati ebivulu byonna teyalabikako yadde mu kimu. Wadde kimu. Abananjulira gye bali Gaza osobola omubuuza. Yeah, kuba ne Gaza etuko kugenda nga tugezaako omubuuza how we can get Fik Fameica. Naye nga amasimu ge tegaliiko. So tutuddeko emabega. Mwali muteeseza sente mekani Fik twateesa naye zaali million 12 mu show 2. Buli show mukaaga. Yeah, as a round show. Yes. Yeah. Mwali muwaddeko ne. Enaku z'omwezi zaali 4 Ogwokubiri February. Twasooka tutuba muganda waffe because tuli association. Namuwa deposit ya million 4. Tulina ne receipt. Enaku z'omwezi abiri mu mukaaga Ogwokusatu. Fik mwennyini yakuba n'essimu yagamba bamusingireko sente, they send him some money. Ne tusindika million eja eze Uganda kusinga tulina documents. Then on second enaku z'omwezi 2 guno omwezi wali wakuna before the show ne tumwongera million yaki ya sente kuba yes ebadde leta manya kikusimu ebadde leta walu you can check Walukaga. Yeah, amanya ge yali aleta Shafik Walukaga. Yeah, Walukaga, something like that. Yes, yeah, cause yatugamba tulina muwa 50% nga nakola shot nakola ki kinatuuka ndeni wabanga tanayimba tumusasule sente, so ne tu fulfilling a bit of the agreement. Naye omukulu twamukubira amasimu nga tegaliiko the whole night. Kiyo abadde kubeera wodi nga nakuzo mwezi 4 weekend ewedde Saturday ewedde eno. Today is a Monday. Kati mufuna mutya Fik Fameica kumutwala ku kivulu ekyo. Fik Fameica tuyita mu mikwano gyaffe gye tumanyi abaganda bafali mu town. Tulina omusajja gwe bayita Browner, is our friend. Yatuconnectinga netugamba no I can meet this guy because try tumwagala ng'omuntu. So tugendayo naye tetusobola kugendayo nga group. We send a representative tutuma omuntu atukiikirira tutuma muganda waffe nakola ki namu meeting naye nga buli report evaayo ng'ejja tuli nga tuwandiika wansi. That is how we got to meet him. You met with the manager or him? We met Fik himself. It was me and Bruna. As you said, he sent us. Yes. Okay. Yeah. So kati olunaku lwatusina yeah. Nga bawansonga talina nsonga gye yatuwa kuba n'ekirala Fik no oba tumanyiira simanyi na kumanya kyaka twabanga abafaala mwana kuba omusajja yamukubira n'essimu olunaku lwa show tulina ne contract nno naye ng'agamba alina okubeera ku drive y'ensonga lwaki yatusoba million 10 na meka twagala tuwe million 10 n'agamba nedda mukole 12 mbere ne ku ki ne ku drive ne tugamba it's fine. You get the point. Fik aberemu yebereremu kuba mwana tuli mu haso fabala tusuleyo muzigeto ne omuntu anonya million 6 n'azikuwa n'ozanyira mu sente ze. Kati watala piseke kyabadde okusho Emasindi of course singa bumanye ngambo abantu babirayo lina kugamba nawulidde Fik ali Sudani simanyi ku boda ya Sudani, so obuntu ne butandika otambula. So ekyatuyamba Emasindi bwezatuka Fik Gaza nga mazo yimba of course ebintu byatandika okuyita mu bantu. We felt insecure. In fact manager owa Milano yatuyamba ne motoka ffe tujingiza munda abana bafene bonna nitupatika nituva ku mulyango lwaki muba musolooza ng'ebintu bitabuse. Security netuyamba nnyo ne batutereka ne bakaminga down abantu abeeyo naye ekyo Ekigumba ekifo kye bayita Sevumo kyatabukira ddala bamenya obutebe kati ffe ne batuyigana tuyingira. You get the point. They damaged naye we thank God. Yes, bayase ebintu girasi z'omusajja obutebe nga badduka nabo. In fact twebaza na Katonda ntino petrol station yali protected by the police. Abantu bali bagala jjocha. Yes.
Ebifaananyi gye biri. You can even contact the owner. Nga bagala kulumba. Teberezaamu omuntu abantu abamanye eggulu omwana avuze okuva e Karuma avudde ebweyale avudde kafu ajja kuwa omutwalo gwe. Yaba wasonga kyo butayimba. Esimu tezaaliko. Kati yanditwadde. Mwasemba kogera na Isami. Twasemba okoya ne Fik wazaali saawa nyezo okumacha. Ez'okumacha natugamba n'otugamba nze sigenda beera ku drive. Ndina wengena kujjayo kiro. You can imagine. Nenga oli mukutesa nga tumuwa sente. He's a very calm guy. He's very calm. You know? Tayina songa gye yatulakoza amasimu yagajjako. Yagajjirako ddala nga taliiwo nga we can't talk to anyone. Oba yalina ekivulu ekirala gye bamusasudde sente nyingi. Bwe baba bakuwadde sente nyingi nga tuzze gy'oli tokkiriza sente zaffe. Don't accept. Tokkiriza. Omwami Gaza bwe twamusanga Gaza yatugamba talina show. Ne byamutukako ebweru Gaza nga communicatinga naffe. Gamba baganda bange bantadde nzija. Okitegeera sigenda kwata sente. That is the loyalty. Kyetwagala. Kuba hustle. Hustle, you don't know where we are getting the money. Gwe tomanyi gye tujja sente. Ne tuzikuwa. Kalisha mwagaza Fik. Fik ffe kyetumwagalako kintu kimu. Fik muganda waffe vaayo osasule damages zaffe. Ffe kyokka kyetukola ki? Kyetwagala. We want you to come out, pay the damages you've caused to us. Because the other damages like images are tosoba zizaawo. You can't refund the image. All we want is the payment. We are in pain. Mwagalanga meka. Of course, I don't know, but when we sit down and calculate, we are around 36 million. That is minus low. You can money mumuwadeko mukaga. Yeah, twamalako mukaga. So when we count, because we have every audit, tuna audits afenga abantu, because we haven't really gone to the law to do this, but we want to sit with him as a fellow youth. At we sentence affe kyetwagala. Aizo kuba yali yafunamu obuzibu k'olunaku ng'asobola obbaluwa ekiva olunaku olulala. Kankubulire mwami, bw'oba wafunye ekizibu tekako essimu yo. Kati kyogamba ekyotera teyafuna kizibu gyayimbidde, which is okay. Yayimba kyotera ate? Tulabye ebintu mawulire bitambula ku social media ne ku page ye. Charlie am running la page yali kyotera. Okike akikuba ffe tuli eri ffe batukuba. Yali ye akikuba ffe no batukuba. Jikonkone, jitekeyo, jijeyo malo, jizeyo. Yo chilishitaba chaliba ngamanya nedobuzi Fik Fameica fresh by Mr. King Kong, you already know. Ndi wano kutegeza abawagizi bange mwena ab'ekigumba ntigenda kubeera namwe naku z'omwezi nga nyame, tugenda kubeera ku Save More Hotel, kigenda kubeera massive, genda kubeera wamba kuba tune ku tune. So musaleko mu bungi temusubwa nyame kigumba. See you.
Well, Mr. Jikonkone, Jitekeyo, Jijeyo Malo, Jizeyo. Yo chilishita bachaliba nga manyende dobozi Fik Fameica fresh fry ndiwa nokutegeza abana be masindi tena kuzo mwezi nga nyamme ngenda kubeera namwe oku Cafe Milano kigenda kubeera massive temusubwa ngenda kubeera wao ngamba kube ndongo kundongo tune after tune so musaleko mu bungi kigenda kubeera massive nyamme masindi Cafe Milano love tuyina ebifanani labali bonna you the point bayina ebifanani because when we there okitegera bamitinga so taso atwegana kuba tulina ne drop ze yakola okutulaga nti no agenda kukola ki kujja mu kivu ayi tuweziri tuzirina niwe basinkana nono they took pictures we have the copies of the receipt we have everything Fik Fameica mwana ino kwetereza boy kasenga ya akasembe senga yagamba kabadize milioni 6 bigwerawe bintu ate milioni 6 katufeze twasasudde eri damages omusajja kakati no fakasawo batulumbye bade collecting sente patulina abantu ba fenga tutasabulamu ne sente zasasudde omusajja w'ekiryandongo zeziriye ze masindi jukira bye masindi batujjawo mangu kuki ku mulyango eri babba ne sente zemasoloza ku mulyango kale tukoya bobo yaka kunonyereza kubira grounda naye achaka kwa namwe ku bya TV twali batukwata no fenda twasula naye mu nde we thank the police sindi no batusibanga kutusiba bubi they were protecting us osana omusajja yagamba bano babatwala yeah checho. Okay, nze chenjagala ya Fiki atusasule sente zaffe. Yeah, amale aje acompensating the loss we've had. We don't want any any business with him. Because we gave him the money, he has disappointed us. Yeah, tugenze mu losses, we are youths. Tamanyiwe tukola hustles zaffe naye ina hustles ze. Okitegera. So bwe tuba tulina entegeragana naye, ayina okujja atusasule sente zaffe. That was simple. Sente mmekezo. Of course kati damages. Those are damages. We are sitting down because tubaddemu bwangu nnyo. But we tutunulamu damages are over, I think even 30 million plus. Yeah, that is the case. But if we are to sit down and go the legal way, it can even be beyond. All we want from Fik kutusasula sente zaffe. That is it. We don't want shows with him because neje tuvudde amanyo gaffe gayononese. Okitegera batusibye tubadde ku police the whole night. Nenga everything try to kola ko bintu kumu protectinga twakola bintu bingi madam we did a lot twakola bintu bingi okuteka muki sente ebintu like ekitabanga wone eyo side ze kigumba because of his brand because of Fik ye yatuwa demands Fik gola boyo yatugamba njagala kujja nga sound ya kabi mwino kola ABCD you know and we did everything we have the receipts we did everything if you can call anyone in Masindi or Chiriandongo or Chigumba twabikolera ddala as expected as someone big okitegera so what we want is just for him to pay the damages nadala Chiriandongo people attacked us and we lost everything okitegera we lost everything okumanya bino nga bibadde osagene baddewo bonoonye ebintu Fik tataninze apo mwagezezaako okumunonyako mwogereko naye ye yabazeemu kyo bate mwagezeza twakubira Fik esimu kire ekyo nebanga batutwala ne ku police nga esimu ya Fik teriiko so enkeera nga tumaliriza okusasula sente z'abasajja ya damage ekigumba twagende Masindi twaddayo Masindi okwetondera abebifo kuba bali nabo batunoonya so we had to go back Fik ekiro kya jjo bukyerero ne tumukubira esimu zali sawa 3 n'akwata esimu Fik n'atugamba yafuna accident sawa 2 tulina ne recording ye nga kitugamba yafuna accident sawa 2 n'esimu ye nekola ki nevaako naye naffe tunoonyerezaako ne tukizuula ntino Fik yali kyotera nga ina show netugamba it's okay ebyo byonna yabimanyi ffe singa Fik yatugamba tayagala kola naffe kyandibadde fair wali abaana balala basobola okola ki okola naffe Fik Gaza wuyo yajja Fik Gaza yatuuka saawa 4 ate nga alina kuyimba saawa 7 kyogamba ye Fik Gaza musiru tatubanja twamuwa sente ze so Fik ye yeyita ki you know it is really unfair. Million mekaze mwagala for compensation? No, it can go up to around 36 plus. Only that if he wants us to go into the legal matter, it can be beyond that. All we want is our money. Yeah, that is it. No, we don't need his show because by the way, mba nkugambako ekyemabega. Siwe lusoose. Fiko tu disappointinga. Naye twalowooza ajja tutegeera ku Christmas enaku z'omwezi 25. Fik twali tulina mu hosting ebombo.
twamuwa ssente Fik yatukasa wa 12 fenze gula banadduka ne mu kivu kyetwali tumutaddeko ebbombo yadduka teyaliyo naye najja ne tukanya naye ne tulowooza ajja tutegeera naye tugenza okiraba kyaka Fik tatubalaamu ki tatubalaamu magezi kyaka tulaba tuli bavubuka but we are also human beings we are human beings naffe sente tuzinoonya nga we bwakola ki bwazinoonya naffe twagala this is a business session you a partner I'm a partner we have a contract and you have to fulfill if you don't fulfill your contract we go into the law and you pay us as simple as that all we can say the people from Kiryandongo Kigumba Karuma we are really sorry name Asindi it was not our fault for this to happen kuba batutute ku police nga bagamba twapitesa ne Fik but we were not part of this that's why twalemeddewo mu kifo to try and make sure everything is what is right. We want to apologize to the management of Milano, Chechifo, Chetwabaddemu, and Masindi. We are really sorry to you people. This won't happen again. Save more. We are really sorry to the bosses for all the damages and for everything we have caused you guys. We believe justice will be made. That is all we can say.